Abalabi baffe abalungi ab'Emboozi Tebankadde n'olwaleero tukomyewo. Tulina omugenyi gwe tuleese si mulala ye maama omuyimbi w'eggwanga yakuba hit Kabuna Mawanga zali nnyingi ye mukyala Gertrude Nalule owa Tofumita Lindaazi owa Botanta Nkuluma ennyimba ezo zaawera n'Omutalabani. Maama tusanyusa okulaba. Kale sevu. Bamanya gange bampita Gertrude Nalule. Ennyabo. Nange nesimye nnyo kunkyazako wano ku Mboozi Tebankadde. Ennyabo tumaze akabanga nga tukunoonya maama. Naye oli muntu muzibu wa kusanga. By the way bambi. Butukusaba mu nsonyi. Tukusanga. Tutandikirewa. Omuziki okyayina omuziki. Omuziki omusawo bamubuuza empiso. Ekitegezo kyayina omuziki. Ayi ankutidde. Omuziki bwe busolo bw'ennunda. Twakoma kuziri Omutalabani. Ennyimba ezo zaayaka. Zakutunda. Zantunda ate olaba kati era zikyantunda. Kituufu. Era abantu bazaagala okukamala. Luyimba lwo kyo lwasooka. Oluyimba lwange baluyita Tofumita Lindaazi. Tofumita Lindaazi. Oluyimba lwo lwasookera ddala. Lwasookera ddala mu bulamu bwange. Lwali luyimba lw'amaanyi. Nenzizaako Botanta Nkuluma n'Omutalabani. Teepu ezo zaafuluma teepu y'oluyimba lwo lwasooka yafuluma mwaka ki? Oluyimba zaali za mu 2000 Naawo. Nali manyi kyendamu. Zijjukira ng'ezedda. Nedda sebo. Za 2000. Nze music bwentyo bwe mutandikidde awo mu 2000. Wakuba music. Twakkiriza. Sebo. Music ono ebiseera ebyo bw'ogerageranya owedda. Engeri gye mwakubamu ne kaakati engeri gye bakubamu. Waliwo enjawulo? Enjawulo y'amaanyi nnyo olw'ensonga nti kakati ennyimba z'ennaku zino tezizimba baana bato wabula okubalalula obulaluzi mpulira ate n'ebintu ebyasabikwanga kati babikubawo kyere kati tokyasobola kukyaza maamawo n'omuteeramu oluyimba lw'ennaku zino mpulira n'omuteeramu enkudi mu nyongo bwe bityo ebintu ebyo byabeera nga mabegako nga bikwekebwa bisabikwa abayimbi bonna kyemmanyi naddala Mwami Sebato yayimba ennyimba ze ennungi nnyo tosobola na kumanya ebintu tugenza okubitegeera nga tukuze ebintu bye yali ayimba teyabikubangawo abakubikubangawo ndowooza tetwandiwangadde nakuwangaala kakati nnyabo bwe wali ejja okuyimba muyimbi ki gwe beegomba n'ogamba ono mwegombye wakiri nange singa mbeera ng'oyo omuyimbi nze sirina nnyo muyimbi nze gwe nali neegomba kubanga saalwa nnyo mu sisitimu ey'okubeera nti ntambulira mu bidongo nze nava buvi waffe eyo Lugazi e Kawolo omanyi nze nakula ne jjajja wange mpulira kati nze ne mugamba nti olwaleero ngenzeeko Kampala jjajja kubanga jjajja namubuuza nti ye jjajja tugenda kulya ki ku Easter eyo yali ndooza ya 2 nga tugenda kulya ki nagamba tugenda kulya ebinaabeerawo naga nze nno ngenda waba Bakibuye gye ngenda okuliira Easter kakati nenzija e Kampala omulundi gwe gwasooka we najjangayo okunona ebitabo emanju wa Perandi eyo Kibuye najjanga nennona ebitabo nga tewasobola kumbuzaabuza ekirugo okimanyi kale kati naye mu kujjaawo wali omanyi wojje watuufu oba wajja buzi nti nze nnumbye ekibuga nali namanyi wenzijja watuufu nti ngenda wabaaba omulamwa nga ngenze kulya Easter 2 oyingire ennyimba wali waziwandiika dda waziwandiikira eno wajja nazo ennyimba najja nazo ng'ekirootero kirina kya naddala olwo oluyimba olwo najja nalwo nga ndulina Tofumita Lindaazi lumpulikikiranga oluyimba lw'omuntu omukulu
ate biri kumulabika wale cyali muwala muto dda era nali nkyali muwala muto oyiyo otyo olimba bwe rutyo kikugira kiti ekyo nalinanga abantu abanyambako ewaka famire yonna yali y'abantu bayimbi nalina bakojja bange kati nina kojja wange Henry Nkambwe abeera nnyo ne mwami Sebata Nyombi Mr Nyombi onaye kojja wange muyimbi wa gospel kati twaberanga awo nga banyambako nenumba mu kibuga nga nina akayimba kange akatofu mitalindazi ekitegeeza oluyimba olwo kisoboka nti teruli mu magezi ga muntu omu gwe watula wansi n'oluyiya gwe ng'omuntu oba nze natula wansi n'enduyiya naye nga mwami Nkambwe annyongeramu ebirungo kati engombo ya tofu mitalindazi ogifuna otya engombo ya tofu mitalindazi nze nabiwulanga mu buto ekyo ekigambo nakiwuliranga mu buto tofu mitalindazi atalina sente nakiwuliranga mu buto ekigambo nenzija nga nkiwulira n'okikonamu nenkikonamu oluyimba nenyambibwako kojja wange Henry Nkambwe kaakati olumbye ekibuga osookera we watuufu nze nsookera wa baba wange Kibuye nga gyensula kati baba wange yalaba ntudde n'agamba naawo n'omwana n'atuula atya kati nanfunira omulimu awo Kibuye nga ntambuza caayi n'akatogo nga bankozesa nga mmala nenzirayo nenyambuka neneebaka era waliwo omwami taata waffe bamuyita mwami Kayigwa so yafa n'okufa Ekibuye awo mwami Kayigwa yali mwatiikirivu nnyo ye yankwasa oyo omukyala aga omwana ono njagala abeere nga atambuza obujja akuyambako emirimu kyonoomuwangayo kati nembeerawo netubeerawo naye nga tageti yange mpulira obubalagavu bwonna nga neetaaga kuyimba nga ng'ogyeko kojjaawo waliwo omuyimbi yenna gwe wali olabyeko ebiseera ebyo n'ogamba bakikola batya kubanga toyinza kuva buvyeri n'ogamba nze ngenze mu studio nga oli green oteeka okuba olinawo wokirabye oba n'oyingirako mu system katono nayingirako mu system nayingira mu system eya mwami Katolubwama mwami Katolubwama kasita yandaba nangamba genda mu bazinyi nembeera dansa nga ndi dansa mu kibiina ekyo walimu Martin Angume Betty Mpologoma mwami Mamuli Katumba naye ebiseera ebyo yalimu Feibe Nasolo Rebecca Jingo abo bwe batyo bali bawera ekibiina kyali kyamaanyi kakati Dani Kabenge nalabyeko ku tepu yosi kwe kwali omuvubuka gwe bayitanga Eddie Lule nedda Eddie Lule naye yaliwo naye yajja luvannyumako mwalimu omwami Amirise Ngendo nenyabo kakati omwo mu kibiina ekyo mwokubira oluyimba lwo lwasooka esebo oluyimba lwo lwasooka olukubira wa Katolubwama mu studio ki bali bagiyita Kasiukira mwami Dr. T ye yalukuba oluyimba lulimu Dr. T oluyimba lulimu Dr. T kyova owuliranga ebintu bya mulembe nnyo ate tebiggwako oluyimba lulungi ddala kati lujja promotion ebiseera bye mwakolanga mutya promotion mwami Katolubwama ye yali akola ku CBS ye ya kituulamu tugamba oluyimba lwazanya nnyo ku CBS nnyo nga era nga alina okufaayo ku mwana we ate ku gurupu ye oluyimba lwe lwakutunda eri ensi esebo walufunamu ki nalufunamu nagula ekibanja ewaffe ekyazanga eyo ebijaaba nengulamu poloti ye mukono bwe bityo n'ebirala ate byerumpadde nakati lukyampa esebo kubanga nze sipangisa amazima kiri nti oluyimba lwakyaka oluyimba lwakyaka simanyi lwabakazi oba lwabasajja naye oluyimba lwakyaka atalina ssente tafumita lindazi kati olwo bwe oluvaako
otubulidde byolukozeemu ozaako koze omutalabani ye teepu eyokubiri ye teepu eyokubiri bw'otontankuluma teepu bagiyita omutalabani oba bw'otantankuluma bw'otantankuluma teepu yaalwo n'omutalabani teepu yaalwo bw'otantankuluma okwo naliko ne edirule teepu nagirabako kuliko ennyimba ndoozi ezizo 3 ziriko nga 3 nezize 3 teepu nagigulako nange kuliko abagagga tebamanyi mukwano musaana muveeko nfuuta noono omwavu wange anambiitabiita abeeraawo nanjiyiza bambi kyanandeetera nga n'omukwano gwandagadda diya wange tegunjuzenga oyo bw'otantankuluma weerabidde twamu akapera ka kolimba lwasooka katofu mitalindazi akapera ako tekatwala budde bungi neweziba layini 4 zijja kutumala kyenasooka okutamu omusajja ow'ebigere ne bw'oyogera otya oba omala byambulago ow'emmotoka ye abeera kaleekaleko akuwa ssente n'emmotoka n'onyoola ssente y'omwavu ng'agyogerera n'otya nga bw'akolima n'obanga by'omubbe eby'omukwano gwa nnamaddala ogw'edda byaggwawo kaakati tufa nsimbi tukoye bano bampale zitannakala bisaana abo abato abaakalaba atalina ssente tafumita lindaazi lifumitwa oyo alina ezinaasasula wumula kituufu limba lulungi kati omutalabani ye teepu eyokubiri era Dr. T agikola ekitegeeza gwe ennyimba zo zonna esinga zonna Dr. T azikola Dr. T mpozi n'endala omwami baali bamuyita abeera nnyo ku bukedde okwo Joy Tabula yakuba ennyimba nnyingi nnyo Joy Tabula yakuba bw'otontankuluma oyo n'ezimutalabani ezo kati bw'obalabalamu olina ennyimba nga mmeka ennyimba nina nnyingi naye ezasinga okubeera nti zifuna omukisa ogupolomootingibwa zeezo kuba kati waliwo ennyimba lwakuba nti mu bantu bazimanyi kati waliwo oluyimba lwe bayita kambagambeko bantamye okutufuga obumbula n'olaba oli eyeewaga n'asamba n'akuba n'akuvuma n'alangira ate nga buli kyakuwa aba wakusindika olwo bakyala balwagala nnyo era balumanyi lwali kuli abakyala siruulira weebale nnyo luli kuli kati era kuliko nti nze nina kirasi ensaanira si buli omu amambire bano bakawawamba kuse mbasaba banoonye abalala mbasaba banoonye abalala mbasaba banoonye abalala mbasaba bandeke bante mbasaba bandeke bante okay, kati maama endongo eno gimazeemu ebbanga mbadde nsaba otubuulire muntu ki gwe weevuma n'ogamba nti omuntu ono kyeyankola ndifa nkirojja omuntu oyo mu bulamu bwange gwe sijja kwerabira kyeyankola ndifa nkirojja ebyaddala ani oyo omukyala Rachel Namiro yakola ki Namiro yagenda nali siriiwo mu Uganda nga natambulamu mpulira nga ndi bweru naye ngenda okudda nga ayimba oluyimba lwange olwo olwatofumita lindaazi kati oba yalowooza nafa nga alwerondedde naye bwe namubuulira nti munnange omufu gw'oli okaabira mukwano si wuwo wange naneetondera era bwe nasanga asoloozezaayo akuŋŋaanyezaayo munnange nampaaka ate era naneetondera nekyali kigendererwa ki simanya nti kati ebintu ye talina nnyimba zize alina ennyimba ezize naye abantu ebyokuyiiya ndowooza oba byabaggwako biseera kyebi byali 224 wano jjojjozi jjojjojjojjo yalimba naye nagenda okudda nga ali mu kintu munnange ali mu kuvuga kintu
mugamba akamotoka amotudde nga katukutuku ako munnange nga kaliko nnyiniko naye nga kyekyo ekintu kye siryerabira mu bulamu bwange naye ebintu ebisigadde naye wano gy'oli abalamu 224 bw'aba omuntu asobola okubba olimba kubanga yalina ennyimba ze ate era alina ennyimba ze ate nazireka nnungi ennungi ate yaŋŋamba nze ndwagala nnyo lunnyumira lwaki tomuguza luguze kyenva nasalo yagamba luzito wa nnyo talusobola oddugula yagamba talusobola ddugula obuzito bwalwo oba lukole remix baddangamu ennyimba osobola omuwa rights yansaba omukisa ogwo ne tuluddamu ffenna ne vidiyo ffenna ne tuba nga ate nakyo kyayongera okubeera nti kirusitula twaluddamu lwakuba nti ate olwo nange lwansobera lwampitirirako lwekolera amaanyi ga kinkanzeemu 224 omuntu abba oluyimba 224 ndowooza buli muntu yali amaze kakati emitwe gyabwe giri shapu nnyo ndowooza bandibadde bayiyanga ennyimba zaabwe kiswaza n'okuswaza omuntu okubba oluyimba kati 224 mattu ennyimba ezo ziwulikikanga ez'edda omuntu ayinza okuba yakula aluwulira bw'aluwulira n'atafaayo nnyo kunoonya ni yaluyimba era yali alwagala nnyo bw'agamba yayinza okulaba agamba naye nanyini luyimba luno ateeka okuba yafa kalwerondere waliwo kayimba bakayita Charles yimirira awo yali oba mwaka ki waliwo nakakubira nekafuuka nekakomawo kati bwe kakomawo nanyini lwo yali tali muno mu Uganda yali bweru bali leero omuwala bamuyita obaani nani nyandirabidde nalwerondera nankubira n'essimu nagamba webale kutambuza luyimba lwange ija nkuwe ne ku ssente nengenda nampa ne ku ssente kumbe oluyimba si lulwe nze ngamba abantu nanyini luyimba nanyini kube si lulwe nanyini lwe yavaayo oluvannyuma nagamba oluyimba lwe muliko oluyimba lwange naye mpa ku platform njagala abantu bakole ki mbagamba oluyimba lwange lwaki bagamba nti abakazi abayimbi kizibu kyakuwangaza bufumbo kizibu kyakuwangaza bufumbo olw'ensonga nti abaami baffe abatakutegeera alowooza nti endongo nga bwe bajoogerako nti eralula mubeera eyo mu bya birala naye nzize mpangaza obufumbo bwange olw'ensonga nti bukyanga mbeera mu industry saagalangako ku muntu gwe nkola naye mu mulimu gumu anti bagamba embuzi bwe bagisibira weerira nze siriiriddeewo eyange teriiriddeewo n'akatono bukyanga nkula kutuuka wano mu music oba bukyampangaala no kasita wabeera omwami wo nga wa bidongo awo mujja kuguluba ensi eba ejja kubijjira neeya music naye nze bukyambiyingira sikigezangako kubeera nti omuntu wange tutambula bumu mu mulimu mbeera nze kambeera freely akola bibye nange nkola byange kati ennaku zino lwaki ebiseera bwe mwayimbira nga muyimba buyimbi oluusi mugira ne mugomesa okuyimba ku stage nze sambalangako ku gomesi olw'ensonga nti era ebyo ebiseera nali sinnagifiitingamu nga tenjamu era mwabeeranga decent lwaki ennaku zino yo omuyimbi music aba mutono omubiri gwasinga okulaga naddala abakazi ate nga balina ennyimba ennungi esobola okwetambuza naye yakulaga nti kuyolesa mubiri lwaki olowooza kiri kati kyova olabanga n'abantu tebakyagenda mu bivulu byaffe olw'okukunama kiri kye nakugambye okukunama okwo abantu kibeesittaza abamu abayagala agende n'omwana we kati ennaku zino tokyasobola kugenda na mwana wo wa myaka 13 mu kivulu emyaka 14 15 oba omukoddomi wo oba mutabani wo byakwesittaza naye kati ffe ono omwami Dr. Namulanda kye yakoze kubinaazaawo n'okunaazaako abantu amaziga ge bazze bakaaba mu ndongo okubeera nti abasangulako ebyo byonna ffe ebyo tetubikola bawankusu we baba wali waba bawakoledde ojja n'omwana wo teweesittaza ali ku mutindo guli era ogwedda talimba muyimbi talimba nti
tetujja kujja bawankusu we babakoledde oli ajja n'abaana be ne batuula awo ku mukeeka oba ku tundubaale nga we byasookanga okubeera so ng'ebivulu ebirala kyebiva bigenze ng'abantu babyetamwa kati tokyasobola kukyaza maama wo n'ogamba nti omuteeremu oluyimba lw'ennaku zino kati mbuulira bw'omukyaza omuteeremu ennyimba ezo kw'ow'eggulu omuteeremu ennyimba ezo anyway bwe bityo bwe biri kaakati katugeze nga toli ku stage sente ozikola otya mu music nga sibya stage nga sibya music ku music ekitegeeza mu music mumufuniramu ku stage wokka music takyafunirwamu walala wonna okujjako ku stage wokka ekitegeeza omuyimbi bw'atafuna show okufuna kuba kutono ate luli wamufunirangamu ku kutunda tapes ekituufu n'omufuniramu ne ku shows tepu yasooka gye watugambye wagiguza kasiwukira nagiguza kasiwukira ku sente meka sente zaali ziri mu bukadde nga 15 naye ne baba nga bajja batuwako bitundutundu bwe bityo naye sente ebiseera ebyo ndowooza zaali zimala zaali nnyingi era zaali zimala 2 mukadde 15 zaali nnyingiko era wadde ngera ntono okusinziira ku tepu gye wamuguza kati ezo ennyimba zizo zakasiwukira ennyimba ezo zange naye kasiwukira takyali nayo ziba zaali kampani weeri ndowooza kampani weeri kati gwe wali omuguza tepu wamuguza ki kutunda tepu wamuguza nyimba namuguza kutunda butunzi nyimba wamuguza master copy asalemu atunde yes okay kuba kati ekibuuzo ekyo kirabise nnyo ensangi zino ng'oli agamba ngenda kuwaabira wazzeemu oluyimba lwange ate nga ne bali bamugamba oluyimba jjukira walutuguza ffe tulina owaabira so omuyimbi waba atunda tepu atunda luyimba atunda tepu kikyatunda alina kutunda luyimba kubanga kati olwa ku mitimbagano kuno kuliko platforms ezisasula abayimbi nti otaddeyo oluyimba abantu gye bakomoddulaba omuyimbi nanyiniro ayinza nokutaba muyimbi nanyiniro alina okulufunamu gyakoma okufuna kati ezo ennyimba bwe ziba zizo olina engeri gy'ozifunamu ku mitimbagano egyo kiteeza ennyimba zizo ennyimba zange kati wali wakatolo bwama ki ekyakugjayo nali wakatolo bwama naye nga amaka gange gaagala kufa kubanga natuuka nenfuna omuntu nga nkuze bulungi nenfuna omwami bamuyita mwami Kateregga abeera nnyawo mundeeba kati nga nkuze tubeera ffenna tuzaddeyo ku mwana naba nga mba sikyasobola bulungi ku deno nendo neringa bw'omanyi ebyamaka nensooka mpumulamu ewa mwami Katolo Bwama n'owomulamu bw'omuzi awo ndowooza woobulirako nabulirako awo kati gundi najja Loyi Kapale najja Ezaayi Tuni Nakawunde najja nga nakola oluyimba nga lwagala okufaanana Tofumita Lindaazi naye terwalutuuka Zaituni Nakawunde nakola kambalangire batumwe watamwa naye ate tekyatuuka era Tofumita Lindaazi yadde Tofumita Lindaazi yali agenze ekitegeeza mu kuwummulako gye wali bwe yakuba endongo n'ogamba kanzireyo nkole yakkangamu tekyankanga Tofumita Lindaazi tekisoboka kunyeenyezebwako kati ekitegeeza bw'ova wa mwami Katolo Bwama bw'owummulamu empumulamu wakomawo wa Katolo Bwama weyongerayo bweyongezi bwe nawummulamu nembeera ku by'obufumbo bwange kubanga bino bw'otalinnyamuko ku kya wakati mu bya music kwegamba ndowooza oyinza n'okubeefa nga tozadde kituufu kati
nembeera mu kuzaala kubanze saatwala byombi nasooka nempumuza kiri nembeera kino okay naye nga mu bya studio kyo situdde kubanga nagenda nenkuba botonta nkuluma nga siri wakatolu bwama nenkuba omutalabaani nga siri wakatolu bwama naye n'omutalabani naye yakwatayo nnyo yatambula ndijukira olimbo olwo nga lwatambula abantu balumanyi balwagala waliwo olutalo waliwo olutalo lw'Abamerika n'abatalabani olimba lwakwatayo nnyo bulungi nnyo actually engombo ndowooza bw'omutalabani naye wagireyo kyokka oluyimba olwo omutalabaani oyo bamuyita era Fred Nkambwe ye yaluyiiya ate mwattu ye yaluwumpa kati ali wa Nabbi Samuel Kakande Fred Nkambwe ye yakola oluyimba olwo olw'omutalabaani ani producer bamuyita eyalu producinga mu studio yalukubira ebigoma Joy Tabula mwami Joy Tabula enyimba ezo ndowooza ensonga lwaki zikyaliko abasajja abo bakuba endongo Joy Tabula ba Dr. T abasajja baali ba producinga music omulungi nnyo kati kikwewuunyisa omuvubuka ku pikipiki owa boda omusanga ataddemu ennyimba ezo nezaaba basudde bakafeero baani ezo lijimu ezo basebata batofu mutayindazi Getrude Lwebeti Mpologoma Maria Mulinde Maria Mundagire imagine by the way kenkufunye kankubuuza ekibuuzo kino waliwo oluyimba lwe bayita omupoliisi oluyimba olwo omupoliisi oluyimba si lwange lwaki abantu balukuwa oluyimba mitimbagano gyonna bateekayo omupoliisi Gertrude Nalule munnange byeyuna alina kubanga luno oluyimba lwe bayita kati mikolera mwami wange yayagala nsiba akabina yayagala ebimu emitintinge era nga bagamba nti Gertrude Gertrude ati ayimbisa kyejo naye ndowooza sinze ensoso buli luyimba olulimu ekyejo baluwanze omupoliisi nange ndo nasooka kulowooza lule paka wena si lwange okay. Kati ntambulira eno ewa mwami Dr. Namulanda Professor Bawankusu ebyuma mbiraba buli kintu okiraba byuma by'amaanyi kanva yiyo y'amaanyi ndowooza ogiraba kakati bwe tukubalamu oyimba kadongo kamu nyimba kadongo kamu esebo kadongo kamu gwoyimba esebo muyimbi kyaliko wa kadongo kamu gwe gogamba nti ono bukyanga ayimba like greatest of all kadongo kamu ngagwe omuyimbi wa kadongo kamu ayinza oba mukazi ayinza oba musajja kuli jimu yange kubanga sijja kugamba neba generally kikalubiridde ne bannampa babaligidde bonna yimbi nga asinga akusingira gwe ng'omuntu asingira nze ng'omuntu nga muyimbi wa kadongo kamu omuntu ansingira okunyimbira ennyimba ez'akadongo kamu ate nga ayina ne stage waka bamuyita Girasi Etangaala Nakawooya ne mukyala Aliet Ssanyu ne mama Nabitaka Sosori ennaku zino yafiiriddwa nnyina bambi kitalo nnyo ndowooza tugenda lwakusatu okumumuziika abakyala abo bambi banyimbira Girasi Etangaala alina stage waka banyimbira bulungi basigalirayo ku mutindo oguwesa ekitiibwa mu music mu baami Professor Dr. Namulanda ne mwami Kikofiira oyinza okuba okyogedde lwakuba wano wetuli naye yogera amazima amatufana okusingira okuyimba mu baami abakadongo kamu abaami abakadongo kamu nyumirwa nnyo enyimba za Dr. Namulanda Professor ne mwami Kikofiira mpozi omwami omulala mwami Fred Seremba ne Kapo nono omwami Sega walwakuba yalekerawo naye enyimba ze zaali zinkolera nnyo Sega mwamuloga ne mugobya endongo nedda mwattu Katonda ye yava waggulu n'amukamu siddogo Yesu bamukuba ettalo
oyo Allah ye yava waggulu namu kamu yali musajja muyimbi mulungi n'ennyimba era ndooza kadongo kamu amumisinga nnyo sikiwa kuba amuwanda lulusu Yesu ya nabbi tabyagala yatugamba n'ennyimba tuzisanguleyo kale ne Fred Serembo oyo anyimbira nnyo ne Professor Namulanda ne Mwami Kikofiira musiki waabwe anyumira nnyo kakati kankuuze ne kino waliwo ebibiina bya kadongo kamu byempulira kamuta ne komao oli mukiri waggwe ng'omuntu kati ebintu ebyo byatandikira nze nali bweru saalimu mu Uganda ngenda okujja nga biri bwe bityo sijja kubisensera nti manyi no nze nava ebweru nsanga biri bwe bityo komao kamuta kale kitegeeza gwe oli mukya DJ Kikofiira ndi mukamota okutwaliza wamu mankulaba okay kubanga actually bye biza kadongo kamu ndowooza emabega badde ngenda kubuuza ekibuuzo ekisembayo oba ekidirira ekisembayo lwaki olowooza kadongo kamu kuba kadongo kamu yaliko nga ye music akulembera abalala ne bajja nga bagoberera ne kati bw'olabamu kadongo kamu aliko mabega akwebera lwaki olowooza kiri bwe kityo nze ndaba kadongo kamu ate takwebera ndaba yaliko kadongo kamu yaliko emyaka bukadde n'emyaka negozadde amusanga anti kati olaba ennyimba ez'ogamba kadongo kamu zote zigenda kuggwako naye ngamba nti omwaka guggwako nga tetufunye ekivulu ekinene ekyakadongo kamu anti nkugamba taata ekikadde kati kyekiriko ebikadde byebiriko kyekiriwo gw'olabawo ki kikadde kyekiriko bayimbi ba kadongo kamu kati weewazi naye nze badde njagala ombuulire lwaki kadongo kamu nga tetufunye ekivulu kya kadongo kamu waliwo bagenda okukola ekivulu naye ndabira abayimbi balina bali abedda ndowooza bakikoze bwe batyo batambule n'omu tindo nti basooka bali ng'era omukulu bw'anaasooka kuba batugamba buli mwaka kigendanga kubeerangawo maybe nti ate gye bunajjira nti ate abo b'oyagala era nabo boogenda okulaba ng'era bw'olaba nti tata yasooka okufuna emmere awaka maama naddako omwana naddako kya buli mwaka babiva ku mungaali akatogo naye nga teri muyimbi wa kadongo kamu oba kadongo kamu nti yaweddeko nti yasirise nti yakwebedde nti yasiranye ekyo tekiriiyo kati bw'oba toli mu bya music bino obudde bwe obusinga obumalawa obudde bwange obusinga mbumala ku bbaala yange olina ebbaala ninawo awantu we nnina ebbaala luddawe eri eyo Nakirebe nazimbayo Nakirebe wano kule Masaka okay kati bwe mba siri eyo Mukono eyo ninayo ko saloon nembeerako ne mbaana abaana bali Mukono okusinga abaana bo bwe baba bakomyewo mu bisulo kinkakatako okubeerayo music ate ne musirisa kituufu kirungi nnyo ekyo n'obakuza nembakuza mutabalekera nsi kale kati bwe tugeraageranya abayimbi abasinga kati ebiriwo bya DNA kuzaala ani atazaala lwaki olowooza abayimbi ye buli wabeera wazaala naddala abayimbi abaami bano bo baalimu okwefuga kyekyo kyenakugambye nti nze mpangadde mu bidongo muno mwenkulidde naye sifunyeemu muntu olw'embeera zaabwe ezo bwe zityo bw'okyeteekako munyiigagana ng'era bw'omanyi ye obutonde bw'omwami bwamuweebwa okuva eri Mukama Katonda nti tebugumiikiriza nze nabeera ebweru nemalayo emyaka ndowooza gyali 2 naye nga wendi kaŋŋambe ng'embeerera nga nkigumiikiriza naye mu kyobutonde omwami teri akisobola abaami bakisobola tali yakisobola nkuteereddewo dola zino eza Professor Namulanda nja musabayo ampeeko naye nze ndabanga okukuba kuwaga oba kujinya baana tebasobola bwo okugumiikiriza myaka 2 n'akulaga nti akuba show tour buli kyalo wasuze
buli kyalo sina myaka 2 weeks katugeze nti tour ya weeks 2 nti nakomawo nga ye taliiko ku kamogo konna abaami mwe mubawaga abaami basobolera ddala bulungi okwefuga bane nkubulira omwami ne woba tomuwaze omwami ne omugamba nti kankusiikira emboga nga zirimu oba ennyaanya oba mulimu kiki yata ayagala anayiza bidode bino ebyamaggwa nze nasoberwa dda nawulidde wakoze video ya Bwotontankuluma nagikoze olw'abantu bange okummanja video eyo oluyimba balumanyi balwagala nnyo Bwotontankuluma nabagamba twagala video ya Bwotontankuluma so kati video eri out already kweli ku mitimbagano jeri ku mitimbagano Bajja ginonyako video oluyimba Bwotontankuluma olimba olokozi wagambye balukuyiza bwiza omutalabani Bwotontankuluma wandika wava ku kiwandika olimba Bwotontankuluma gali maka ate abakazi bati galiyo yali true story eyo waffe ebyo ekyagwe buyukwe nimbi ayimba byalaga nebiribaawo abamulanzi n'olupapula n'owandikamu oluyimba ate oli olukula n'afumbirwa kyokka ate era naye n'abisanga abayimbi baba balanzi baba basawo ba mitima kale bwe tutyo wetuli nno wano ewa Professor Namulanda wetugikubira endongo mu Bawankusu tugenda tubuulirira abantu omanye ebivulu bibadde byafa nnyo ng'abantu batimba abayimbi nga 15 oba 2 nga wajjawo omuyimbi omu nga bagenda mu kisaawe mpulira kati ekyo mwami Namulanda ayagala okinaazaawo baba gugumbula na tiyagasi n'abasirikale kumenya butebe kale omulimu guno ne gubeera nga bantu baagala okwonoona bwe batyo Professor Namulanda enkola gyaliko yaguwumbirira guzzaza nakuzza bantu mitima kati mukolerawo ebiseera ebisinga mulina ekifo emusangibwa nti Bawankusu wano we bakolera buli tugeze lwa 2 tugeze lwa 3 era weewano maka g'Abawankusu ago goolaba gatunuzemu kamera bagirabe tugenda bagakwata naye mbadde ngamba nti mulina ekifo ekyenkalakkalira we musangibwa nti buli lwa 3 tugeze lwa 2 Saturday nga oba mutambula muba kutuwa show za kutuwa tubeera mu rehearsals mu kifo bwekiti ewaffe wano oba amaka g'Abawankusu kati bwe tumanya nti mukama ffe n'atugamba nti abanayi rehearsals ziwedde tuteekateeka genda kukola nga tusimbulayo ka trip either 1 week ebiseera ebimu niya mu kibuga muno bwe tutyo we tutambula ebiseera ebisinga tubeera nnyo mu practice oyo omwami ayagala nnyo practice mwami Namulanda perfect engeri gy'alinamu n'engoma eŋŋanda amazina tubeera nnyo mu rehearsals essebo kati mu kibiina kino mulimu abantu nga bameka abantu abalimu tuwera 6 mwina muli bayimbi bana abazinyi abakuba engoma omulimu guno gwa tiimu waaka tojja gulekera bayimbi bokka nga 6 olabe ebiri perfect nti omuyimbi anaavuga anazimba ekikaali omuyimbi anakola ebirala omuyimbi kale ebeera tiimu waaka ogenda okutuula mu katebe olaba omuyimbi nga waliyo abantu abazze bamenyeka okuva obwedda badreva bakozi ba drive mpulira kati gwo kibanga bonoogamba nti kuwaata mmere kugifumba kutema ndagala omwami watuukira atule ku mmeeza bw'ati alye emirimu giba mingi ekintu kino Professor Namulanda akulembera abantu nga 6 abali mu Wankusu wano kati omuntu atandika obutandisa endongo esaawa zino nga sinagenda awo kibuzo ngenda kikubuuza ekyo katugeze singa gwe tewatandika nga bw'ongambye 21 otandika leero lw'otandika endongo osubira waalirabyawo wooli after all that time nti otandise kati
Gerageranya okutandika kati n'okutandika edda. Singa otandise kati nga gwe mulundi gwo okusoosa okujja mu ndongo. Wali badde nga bw'oli kati? Singa ntandise biseera bino ebyaddala nandibadde nsingawo. Ekitegeeza kati opportunities nyingi. Opportunities nyingi kati. Opportunities nyingi. Kati n'ebivulu bingi ate n'abayambi webali. Naye ennaku zino nga kizibu muntu kuyimba negiwera myaka abasinga obalaba ajja n'ayimba emyaka egi noddamu omunoonya nga tomulabangako. Ate kitali kumwe nti mwe mwayimba ni kaakati era mukyaliwo. Olina wotuuka abakulaba ne bakulabanga omupya. Ne stage work. Performance. Ebyo bikukuuma n'eddoboozi okulikuuma nga liriko oligwina kubanga abantu abasinga kati ate mu studio tebafulumya original voices. Autotune abamu. Kati babateeramu echoes biki kati ate naddala advertisement nayo y'amaanyi kati enyingiza mu music ntono. Jukira yeetaaga power play. Omuyimbi ataawemule tajja kulya. Webale nnyo kati bayitawo nakuwemula. Ataawemule tajja kulya. Kati bw'owemula abantu kibakanga mangu ne bakumanya. Bw'okubawo oguntu abantu beeka. Ebiseera ebisinga tebatera kuyimbira bbanga abo. Ayimbira emyaka egi. Ndowooza abantu simanyi lwaki ekintu ekyo mwattu kijja. Tosobola kuwemula ebyokuwemula bitono. Ebigambo by'okuwemula bitono. Bitono kubenga era ffenna tumanyi gye bisula. Webale nnyo. Kati omuyimbi tugeze ono atandika obutandika. Owali muwadde magezi ki? Omuyimbi atandika okuyingira music. Asooka agende mu kyalo bw'aba alina ekibanja. Akitunde? Alime emmwanyi. Alime n'olusuku. Abeere n'omusiri gw'ennyaanya. Ayagala kuyimba ebyokulima tabyagala. Anti kati nkuwa kyalina osookerako. Oba kuba ebbulooka. Ayagala kuyimba gwe muwa amagezi nga gakuyimba tomugamba agenda kuba bbulooka ye tayagala kuba bbulooka. Ekimulese okuyimba ayagala kuyimba. Anti sente ziri ezivaamu ajja ayiga okuyimba oba ajje n'ennyimba ze oba zigule agende mu studio. Okuyimba bakuyiga? Mulimu abayiga mulimu abazaalibwa mulimu ne bwe kweba fojalinga obufojalinzire eyo mu studio abo tubamanya abo computer negatta oyo aba muyimbi. Naye nze badde manyi okuyimba tebakuyiga. Okuyimba munnange abennaku zino n'eddoboozi lyo anti kyekyo ffe be bazaalibwa n'amaloboozi gaffe kyova olabanga buli muntu wakulabira anyumirwa kiri. N'omuyimbi ayiza okuyimba tebinyuma. Ayiza obuyiza ava wali ku chapati kati jjukira ennaku zino emidaala bagisenda adduka nga abambira ekyo kangende mu ndongo. Tewali mirerembe. Weebale nnyo. Naye nga wekanga ate akoze ensobi. So kale kyembadde ngamba nti omuntu okuyimba sooka olime emmwanyi ozitunde biki ojje mu studio biki naye bw'onoogamba nti nvudde ku chapati eri nnyingira music era tojja kubaako kyofuna kuba mu music temukyalimu nnyo ssente. Industry yakola ki yakyankalanamukko. Advertisement ssente ez'okweteekamu si mujjo zifuna gwe olina osooka ozipakiramu. Anti oba onoonya sponsor wempulira sponsor bw'omufuna gwe ng'otuula waka owandiika nnyimba mu bitabo kugenda kuyimba sponsor akuwe ssente. Okay, nerabidde okubuuza luli olunaku lw'oyingira Diamond Production ewa Katolo Bwama lutuweemu tuwe ku kifaananyi ekyo. Olunaku lw'ennyingira Diamond Production olwo nalwo lwanfuukira ekitalyerabirwa. Kubanga nze mwami Amerisa Engendo ye yantwalayo. Wali omumanyi kuva dda? Ye watu omusinkano otya Amerisa Engendo? Namusinkananga mulamu waffe. Mulamu wo? Amerisa Engendo mulamu? Kati ng'olwedde ye gyali ku Bat Valley gye bakoleranga lihaso.
kati ne mugamba nengende uwe nasa ne bisere byasulanga nasa ne mugamba mwami amelise ngendo mula ntwala nange mu Diamond yali akumanyiko ekitone nti osobola ya yali akumanyi kubanga mwami amelise ngendo bava butonga batulaba yawasa mukulu waffe naye nga yava butonga ndaba ngaakulaba ekitone akiraba mweki ngera ne mukulu waffe amugamba nti waffe ffe tulina Nalule yajja okuba omuyimbi gwe tulaba kati mwe namugamba bwe ntyo nantwala ku Diamond Production sere bali bakolera ku Bat Valley mpulira ate Olwama namunanjulira nangamba kale kagende kazine kabeere ka dansa nembeera dansa twali ba dansa nze n'oyo Fiina Masanyalaze nga tuli ba dansa ne Roy Kapale ne Rebecca Jingo mwena mwali ba dansa twali ba dansa okusooka naye kati mwami Kato Olubwama na lumu abagamba nti ye ba dansa tewali yali nayo ku luyimba kati mugamba lulu nonduyina Lulu nondulina naye nga ntya oddukubawo oddwanjulayo nga ndaba nga ndaba bantu mulimu bali baffe Nassolo ba Betty Mpologoma bayimba amaloboozi galinga ag'ekyaki malungi nnyo bayimba band music nesooka njiya yawe ekiyimbayimba kya band music nga si kyange naye nga naye tokifiiringa neŋŋamba kandeete kino kati waliwo omuwala yali yandabako okwo agamba oyo omuwala alinayo akayimba bakayita omukwano gw'amalusu ng'abantu nno bangi awo ku Bat Valley mukwano gw'amalusu kayimbe mutuwulire nobawamu nemba waamu awo naye bannange ekyali wali ne bakagalira ddala mwami Kato Olubwama yaseeka ne baseka abo bonna bamwami Mamuli Katumba baaliwo baffe Nassolo ba Betty Mpologoma ne nga baseka luyimba lubi lulungi lusesa banaye nze simanyi na kumanya nze bansekerera busekereza amanyi ne gazigwamu kumbe baseka oba bigambo bino ebirimu kati mwami Kato Olubwama ne mubazinyi nanzijjayo angamba nti kati kale nasookanga nenzina kukugulawo olw'eggwanga nga lutuuse naye nga bwemala nangamba nti bwemala yambala eziyimbo gyoyimbeewo akayimbako kubanga balukola practice kakati oluyimba tewasooka dutwala mu studio ng'ebya bandi we byabeeranga nti mwalukolanga practice abalukuba ne balukubirawo practice kwolwo wetumala nga si recording kumbe mwe mwayimbanga live music mu studio ngamba ku stage kubanga oluyimba terwali recorded wali tunalukola nengo ojja ku stage n'oluyimba live naye nga bwe nduyimba live ng'abantu bafeeseko nabagamba omwana oyo oluyimba kwegamba nga bafeeseko ng'abantu bonna bembeera nabo mu gurupu nga balingiza mu bituli nga bagamba oluyimba mwami Kato Olubwama twabeerawo wiiki ng'emu n'alutwala mu studio alutwala butwazina mu studio kati ye ng'omuntu omukulu ng'alulengedde ng'alaba kikola nimba lwali lulungi nnyo kuba ndujjukira ku CBS ndoza mukyala Anne Ssebunnyo oyo yalubeerangako nnyo lwakuba kale kati ndowooza tugenda kuta by the way era nsaba nte kubanga mpulira njogedde nnyo oyogedde nnyo kale naye tweyanziza nnyo obudde bw'otuwadde baka akagambo k'osiibuza abawagizi bange abawagizi bange mbaagala nnyo 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 abakyala n'abaami ate naddala abakyala bane mbaagala nnyo bamikwano abalaba embozi tebankadde ne muvayo ne mutuwagira mu bivvulu tweyanziza nnyo nze nsangibwa mu Wankusu naye buli mukolo era ngukola bw'oba olina bw'oyagala okuyimbira era nnyimba kituufu kati wayinza okubeerayo ali eyo nga weogedde ku mikolo ali kwagadde ojja omuyimbire ku mukola akusanga ati era muwa nnamba yange ndowooza muwe nnamba sirina kirala 07458
58 59. Either omukolo okuyimba ebirala byonna bivulu byonna mbeera ready. Kale nga nsangibwa mu Wankusu ge maka gange gye wali obutuuze bwange obusinziiro bwange neŋŋenda n'ennyimba yonna gye beetegese. Kati tulinamu Aleni Kakooza, Fred Seremba abeerawo mu Bawankusu, Mwami Mamuli Katumba, Professor Namulanda, mukyala Mase Meroni, Aida Nampeera, abayimbi bangi nnyo ddala mu Wankusu. Ekintu kiggumivu ddala. Webala akaddeko ndoza n'olulala bwe tuli kunoonyaako era ojja twongerayo akadde. Nja bongera naye bambi munsonyiwe beetolooza emyezi oba tegiweze 3 nga tetulabagana nga bannange mbeera bize. Kale naye nga tweyanziza nnyo abatugoberera oyo abadde mukyala Gertrude Nalule, Tofu Mitalindaazi, Omutalabaani n'ennyimba endala nga bwe muzimanyi. Vidiyo ya Bwotanta Nkuluma baginoonyeko yafulumye. Ennyimba endala ndi mu Kiyungu, by the way ndi mu Kiyungu. Oleeta? Ndeeta ate ebipya. Omanye ebikadde bino abantu engeri gye babyagala ennyo. Mbadde saagala nnyo kumala gabirekaawo ntyo. Kibanga bw'ozaala omwana n'osuula. Kati mbadde nina okuba nti mbifolowinga ate abantu baagala nnyo ebintu ebyo ebikadde okubizuukusa okubiteekako keya kubanga baba babyagala naye tebalaba gye babisanga. Kati kyekyo. Kale mwebala okutugoberera mmwe abatulaba era abatugoberera wano ku Emboozi Tebankadde. Era bw'oba onneetaaga onsanga mu Wankusu weetimbye ondaba bulungi nnyo n'onjota buliro. Amiina. Kale mubeere bulungi mweraba.